Mbadde nsaba ntwala kakisa kano nneme kwogera nnyo, nzizeeyo muzindaalo eno munyumirwe mpaka ate bwe tugenda okuva wano. Abayimbi bakyali bangi bajja, bangi weebali. This is a day to remember, because at least finally Mukama atuyambe tusebera kuki mukubireko Amooti mu ngalo. Amooti si muntu mutono mwongere engalo. Amooti elda waffe, Amooti mukwano gwange, Amooti lwakuba nti mulaba agira ato naye omu ku bantu abasinga okwogera sensi bw'aba atandise okwogera. Kubanga twatandika Jam Federation eno naye ebirowoozo bye nga byamaanyi ate nga teyeetiitirira. Sebo Mukama wange wano wetutuuse kukakasa twali ew'omukulu natugamba copyright eyotiiki. Ekifo we mubeera tugenda kumakinga sure nti kyammwe. Tugenda kuzimba regional studios ku buli sub region oba buli ziri 19 agenda kuteekayo professional studios. Ng'omuntu okuliko ow'Ekalamoja tamala tekujja eno okufuna kisinga. Ekyokubiri natuwa 5 scholarships tutwale twerondemu abantu 5 abasobola okugenda ne basoma engineering, ne basoma ebyenjawulo okusobola okudda ate tugende mu maaso nga tulina abantu abayivu abamanyi. Eyo naye ofa n'akola ki? N'agituwa. Ofa endala yatuwa ki? Yatuwa ebintu bingi olumu biyinza n'okwerabira. Yatuwa ebintu bingi then n'atuwa n'ekifo n'agamba kati ate mbatadde ne ku ttebo mujje eddoboozi lyammwe liwulirwe nga mwetuukidde. Baganda bange twala akakiso bagamba nti kati tuli mu kiyungu. Si bwe kiri? Ekyo mukyongereko mu ngalo. Mukyongereko olugalo. Munzikirize ntwala akakisa kano muganda wange Amooti abeeko kyayogera. Mbadde nsobola Uncle Sam, come on say something also. Come on say something. Ne bwe kaba katono nnyo. Come on say something. Madam President, do you want to rest or to chill, or you want to say something?